Aviator tukutumiddeko mu bitiibwa omunnayuganda yekka amanyi oluzungu ku TikTok nze nga nakakulaba nali manyi nti oba obeera mu nsi ki neekanga nnyo okulaba nga naawe ozungira ku street z'e Dubai. Zino ensonga nabadde nzibuusizza amaaso ne ngamba Vicky zino tezikwata ku basubscribers bange wano ku Vicky Exclusive ne Wonderboy Eugene. Nagenza okulaba ng'oba oli awo kati awe zituuse zinkwatako ng'omuntu sekinomo kola clarification. Oyo gwolaba bamuyita Doni Asia. Doni Asia yagezezaako okubeera ng'alumba mwana mulenzi Aviator. Lwaki alumbya Aviator? Amwenna mubadde nga mubiwulira mu ngambo bangi kumwe nga mujja mini box ne mungamba Vicky ensonga za Derrick ne Aviator obutakwatagana abuvaawa ne mbagamba nedda. Sige mulinde bwe nafuna ekituufu ngenda kibabala. Right now nzize n'ekituufu nenga sinabakuwa kituufu kansoke nkujukize nti abannaffe be bayita ba Biva Organic and Natural and Healthy Products bakola ku nsonga za bulamu. Lwaki nkiremerako? Bakozesa ddagala lya butonde nga bajjanjaba obulamu bwo okosaako hajati kalodo ono nga ye musomi busomi wa ddwa takozesa bya kalogo kalenzimbwa ate nnyenya ku nsaasikola bwoti ye akusomera busomezi ddwa nobeera nga ofuna ebyo byoyagala asangibwa wakiso era nga gwe osobola okubeera ng'omweyunira ne muntu omulala gwesobola kubanga neerabira bamuyita Baron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road bakutuusako obutuusa bo obuuma bwa mulembe obukuba emberenge n'obukuba ebinyeebwa ayitayoko ennamba zezo zolaba ku screen buli company jenanze ebeera weri ne namba zaayo. First Grade Designs bakola ku byakwambala. Kale olwo lwatuuka Aviator nga afuna akalimu nga brand ambassador owa company gye bayita Speed Express. Speed Express eyo amwena mukimanyi bulungi nti Derrick wa radio yabadde brand ambassador waayo akosaako ne mwana muwala Muna. Lwaki Aviator bamuwadde akalimu kano ak'okubeera brand ambassador wa company eno gye bayita Speed Express? Ensonga eri nti mu bulamu tukolerera kisinga bwogera ku makya Mukama n'omusaba akufunireyo ka pichipichi kasita ofuna ka pichipichi ate nkukakasa bukakasa mwana wa mama naawe okimanyi obeera oyagala kati kukolerera mmoroka era Mukama otandika kuvunama ng'omusaba mmoroka. Naye Aviator olwokuba nti Derrick olwokuba nti yali brand ambassador wa weno Speed Express company, so yafunye ekisinga era nga company gye yafunye ne bamufura as their new brand ambassador abagita Multimade Tourism and Travel. Eno yo kati esasula kasente akasinga kuka Speed Express. Kino musenga mukiraba ku bayimbi bangi mwalabako Shiba nga ambassador wa company emu ate mukasera katono Shiba nava ku company eyo nalipira company endala, not even kulipira kigambo kinene nafuna company endala. It means nti company ete wali bitatambula bulungi wabula yagenda okubala abalamu ensimbi nga waliwo abantu abasukulumye kubannaabwe kati ate ffenna mu nsi muno tukolerera kisinga. Yes, waliwo bye tukola olwa One Love and waliwo bye tukola olwa fame gye tuba twakafuna nti esaawa zino Vicky ndi kulanga ne Biva, esaawa zino Vicky ndi kulanga ne Babaroni, esaawa zino Vicky alanga ne First Grade Designs, era esaawa zino Vicky ndi kulanga ne Hajati Kaloda sorry. So waliwo ekisaawa ekigenda otuuka nga Vicky ali kulanga ne company katugambe nga company kyatebwe njogera manji koledde. So company zenene nti buli kisala tu upgrading nete tusuula abantu bano betubadde tulangira nti olwokuba like batugobye nedda wabaawo ensonga nti kati mu sente tulemaganye naye ate kati bali benfunya ate bafuna bampa sente empitirivu okusinga ku kino. Kakati bwe kiri Speed Express ebadde esasula sente nyingi kino mukijje kunze. Speed Express ebadde esasula sente nyingi nnyo mwana mulenzi Derrick wa radio ne Muna. Naye ate eno Multimade Tourism and Travel esasula sente empitirivu nnyo Derrick wa radio and Muna. Ensonga mugitegedde. So Aviator teyazze mu kifo kya Derrick olw'okuba mulabewe wabula Aviator yazze mu kifo kya Derrick ekyokubeera brand ambassador mu Speed Express lwansonga nti Speed Express yabadde esigaliddewo nga tekyayina brand ambassador waayo kozi nti Derrick yabadde amaze okukola cancellation oba yabadde amaze okwegoba mu kalima ako. The fact is that Derrick yeegobye tebaamugobye olwansonga nti yagambye ba increasing mu sente
obanga zenkana ne bano aba multimind tourism and travels sente ze bagenda okumuwa wabula ne kigaana. That's why abantu abasinga ku TikTok babanga abanoonya content ne boogera buli omu n'ayogera ekye. That's why nti ndi proud of you agwe ya subscribing ate kyemanyi nawe oli proud of me akozi nti mwanfuna ndi researcher ekiganye kyonna nsobola okukimaliriza. Thank you so much for watching, for subscribing, for sharing our content. Natandise okulaba videos bwaffe nga mubujjawo mubusharinga ku TikTok ate TikTok accounts ezo aje mubuteeka zikikuba mbagamba mongerere ddala ogenda maaso n'okubanga mubunyisa enjiri n'okusharinga Avike exclusive ne Wonderboy UG. One love brothers, one love sisters. Nabasuubiza buli lunaku tugenda kufunanga stories taka once watan akumukaga every day okuva lwe nakola mistake nendwawo ku uploadinga content nasaba ekisonyiwo gye muli era nsuubira mwansonyiwa neyanza nnyo naye nga gwoyina ebizibu ebyenjawulo ogoba ku passport visa biganye bamuyita Hajati Kaloddo asangibwa Wakiso. Virginia songwriter handsome guy Mami Avieta tukutumiddeko mu bitiibwa. Omunnayuganda yekamanyi oluzungu ku TikTok. Nze nga nakakulaba nali manyi nti oba obeera mu nsi ki. Nekanga nnyo okulaba nga naawe ozungira ku street ze Dubai. Yes. Nekanga nnyo okulaba nga naawe ozungira ku street ze Dubai osalinkiriza n'engamba ono omuvubuka naye kumbe wa layisi agenda nayogera oluzungu n'olowooza nti maama yekirabika yamala kumbe naye yali omu ku bannayugandazi abasafaringira e Dubai. Okay, naye wafuuse ambassador wa Speed Express. Is this the reason why you are no longer visiting Delikiwa Radio or what? Yes, we want to know. Natural Avieta, you told us you were a pirate of Ugenyunyi. Nenga tozifanana. Come out, speak the devil and speak the truth and shame the devil. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baronand Sons ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Baronand Sons twasala tuba customers bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaaze emberenge ezo ne akuumaako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Baronand Sons ekireka bayiriza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matumanda gasigiri. Wani tata wegolodde namu. Ennaku zino bannange. Ennaku zino ki? Osazanga kabiri iti. Okuva lwofunagana kakipa kano. Wake up call. Kosiba kolo weka. Kano kena jamba biva. Bannange wante sanyu. Okakasa. Oli mumativu. Ndi mumativu n'okukirawo. Owankomewo. Wanji. Owanzire. Kukyonkoze. Oli wakunzaaza balongo gwe. Babiva batukolera. Kan male kuwayongera ka wake up call akalala taata. Nkomawo. Nkulinze. Bakyala bannange ebyange byattelela okuva mwagalo wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabo genda Babiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu.